nabeerawo ntyanga onsooseeyo mukono nyinza obutasobola so nsaba Mungu bw'anaaba asazewo kuntwala either atwalirumu oba asooke kukola ki asooke kutwala nze Swali. Ebirungo nga bingi. Ne professor obijjawa. Yawagamba n'enginya wa dokita namuwaka Adija munange plan nga bw'okimanyi naawate agala kikoleki kitegeeza era at least I'm happy actually very happy naye nga ebibadde bikweralikiriza bisonyiwa omukwala akayiseemu kanso nange ndi muntu nsobola naye nga love kubanga emyaka gyeyongera ate era nga bwe tukulabamu njagala kibeere ddala bwekiti paka inshallah paka tunayingiramu jjama nga nagamba teri kijja kutwawula tujjako kufa ate nga nsaba Mungu asooke kutwala obanzi kuba naabeerawo ntyanga obugenzi nabeerawo ntyanga onsooseeyo mukono nyinza obutasobola so nsaba Mungu bw'anaaba asazewo kuntwala either atwalirumu oba asooke kukola ki asooke kutwala nze
Kutolina okumanya b'oviirawo. So, happy birthday, my love, once again. Cake zonna lya. Nga bw'oyagala n'ebirala baleeta. Bakuleetera ekyo tumiza. CF of choy. No crying today. It's your day. Munju wange yazaalibwa leero. Omulabe munju wange kyoko. Mulabe. Mama from Junior. Ogambye otya? Mama from Junior. Tebakitegedde. Ate bati. Mukimanyi. Ensi yenna ekimanyi. Mubaawamu abatamanyi. Munafu munnyonnyolere. Tugenda kola interview after tusooke tumale ebiseera. Okay. Yeah, sure. Tumalirize ebisigadde. Olwo obugere. I'm happy to be Pakaliza mazali kwa malungi ekikimidde kwagala nnyo galeeta okaaba nattokaaba nsonyiwa byempulidde nga nkuleeta wano hajati sino bamukutte omwami wo just kabadde kasitandi nga njagala nkulete wano nga tomanyi Mpayo ka speech how we brought you here. Then from there we cut the cake. L-O-V-E. Happy birthday, dear Hajati. Happy birthday, dear Hajati. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Hajati. How old are you now? Happy birthday once again, my wife.